yaba mikwana abatwalero mwasibe mukyamanya n'eddoboozi production ya Key ku DXT Media olunaku olwaleero waliwo tukoledde kawedha kalungi kali koolo kalabika bulungi simanyi na Dubai bino ebinyonyi leero byavudde wamanya Uganda birabika mu mwezi gwaffe gulinga mugamba nti n'omwezi gw'enseenene leero byatusobodde bizze bungi oba nazo byazze kukyala lyetumanyi naye nga bamikwana abali eyo ku Facebook abatulaba ku Instagram, TikTok, YouTube tubeebaza nnyo bamikwano mwekuumireko abagobera guno omulamwa gwaffe The Business Shop tubaagala nnyo mikwano mwekuumireko mutufollowinge mugende ku TikTok ne program mugenda gisangayo Instagram nayo gyeri wamu ne ku YouTube bannaffe abali abatulaba guno omulamwa twagulese gubaweemu ebyokuyiga tubeebaza mwekuumireko mutufollowinge likinga tubaagala nnyo mu abaviewinga nammwe abagenda mu comment section tubaagala nnyo tubatumira nnyo zonna bonna comments tuziraba nammwe abeekuumiddeko ekyo kya tubeebaza kubanga ekyo tekisangikasangika naye nga DXT Media tuliwo baweereza miramwa gibazimba olunaku olwaleero tukomyewo n'omulamwa gwaffe ne program yaffe gye bayita The Business Shop olunaku olwaleero tukomyewo emitwalo 3.5 mukwano zigenda kuyamba kola business kyoba gwali mu Dubai 35 dirhams zigenda kuyamba kola ki olwaleero tuze ne business eno ey'ebikajjo abamu bimanya nga sugar canes olunaku olwaleero tugenda tambula n'ogwo omulamwa ebikajjo ebyo oyinza bitandika otya oba ebikajjo ebyo oyinza kujja mu profit ki oba ebikajjo ebyo ogenda bikola otya osobola okufunamu ganaka katono k'otandise nako mukwano kati tuli mu Dubai mu ab'e Dubai abasinga baleeta ebikajjo ebyo tebabisalaasala into pieces naye nga babitunda mu bulamba kati mukwano gwali eyo alina 35 dirhams ng'ogamba business y'ekikajjo ngenda gitandika batya mukwano kankuwe procedures tosobola following okutandika eyo business obadde okimanyi osobola okukwata 35 dirhams n'ogenda n'ogulako obuveera kale tugambe obuveera oguze bwa 3 dirham oguze n'akambe ka 2 dirham otandise business yeeyo ogitandikidde na katika tetuli waka tuli bed space bena bed space wowo obudde fune wantu wayonjo ogenda kwata obuveera bo wamu n'akambe for example your business wano mu Dubai tebaagala bucaafu oyinza okusala n'ogamba kanjikolere bed space wensula abamu wetutwala ng'ewaka n'okwata n'osalasala pieces obwo gwagenda okwepimira oba akaveera kakome wakati kijja sinzira gwe engeri gye weebalidde nga gwe otandika okatinga obwo pieces oyina obeera making sure omuntu yenna ali mu byokulya olina okubeera omuyonjo otandika osala pieces ali free osobola obiteekako mu fridge kubanga wano mu fridge mu Dubai tebagicharginga nti nno tuweeyo sente west ne west zisaleesale pieces zo oziteeke mu fridge at the end oba during awo wakati jangu tandika oyitamba client obagambe nina ebikajjo byange jjukira obibawaatidde obisazeesaze obitadde mu kaveera ate ng'oli muyonjo funayo n'akaveera akanene ako kogenda ositatinga nako ng'obitaddemu sigamba nti nno kankole bati nenkole bati buli kikajjo ogenda kifuna pattern bino ebiwanvu ogenda bifuna pattern abannayuganda ababireeta ebyo ebikajjo kati ogenda subula ebikajjo bimeka 3 naye buli nnyingo 2 woba osazeesaze n'otunda 5 awo oba togenda kujjayo magoba ago kubanga ogenda kujjayo n'amagoba oyinza obeera mu 50 dirham oba 60 oba 70 naye ng'okozesezza 35 dirhams mweze munyuma n'ogamba ezo 35 ninza zikolamu ki naye ng'era nnyongera obbakuutira woba onatandika business va ku gundi mbu Wills andabya atya Derek andabya atya nedda mukwano oba Angel andabya atya Kenny andabya atya jangu tandika okukola teri agenda kusekerera mukwano bwe wajja kunoonya sente fenafena kyatuleeta ku ddungu kunoonya sente awo mu Dubai ogenda handlinga ogenda kyokubira ddala kubanga nusu 5 woba gy'ogenda okufuna 5 dirham ng'otandise n'ebikajjo 3 olowooza enkeera onagenda ogaininga otya kubanga mu Dubai wano waliwo business abantu ze batakola eyo business teri agifokasinzeko nti nogenda kola bati ate wetudde ab'ewaka emitwalo 3.5 oyinza gikoza saaki emitwalo 3.5 nawe nkukuutira business y'ebikajjo starting togenda tandika na kigaali nedda mukwano naawe tuula ewaka weeyonje bulungi wookolera longosaawo tandika nga nawe nga idea gyempadde wa Dubai nayo gyogenda otandisa salaasala bupiisi bwo ate advantage gye tulina e Uganda osobola n'okutuuka ku muntu n'okisalirasaliraawo n'omuwa naye Uganda buli kantu ogenda katunda nusu 10,000 kitali ku Dubai e Uganda buli kootemetemi ogenda katunda nusu mmeka 10,000 ate Uganda bubwa omuntu 6 mu kaveera kati ezo ennyingo zonna oba ozigasse ebe bikajjo ate e Uganda tebigenda baba bikajjo 3 oyinza okufuna ebikajjo nga 7 oyinza okufuna ebikajjo nga 15 omanye amagoba mukwano g'oba olimu
leka kunyoma business by the way madeni na video waliwo kana akavubuka mwakalaba kajje kata nga ka training anyo like nga kabungisa nnyo Uganda oba kayita kanya akavubuka yasinya kanaabe yali mu business y'ebikajjo teyenyoma teyafaayo nti bagenda kundaba batya naye right now yabadde kata nga bali mu praisinga ate kati celeb ku TikTok teri atamumanyi oyo mvubuka kanaabe leka kunyoma mirimu kino ekikajjo bagenda kundaba batya nkitambuza mbuno kiisha badde ne abidde Uganda business y'ebikajjo nawe ogenda funa akamba ofune n'akaveera ate Uganda ojja kozesa kana kaveera ka green akatali ka white ne Dubai tandika ebyo ebikajjo byo bitwale yita mu bantu teri yakola menti kino twamusanga ne ssente mbu yali mugagga agenda kubeera batya tandika oyita mu bantu tandika okwenonyeza market we branding mu bikajjo byo naye nga kyekukutira mu byokulya olina beera muyonjo ogenda kumbulira mukwano ojja kuddamu ojje mu comment section ezo otubuulire okoze otya Uganda tekiri nga Dubai ebikajjo ojja funa 215 ekitali eno ebikajjo biba 3 mukwano muleme kunyonya business je emitwalo 3 n'ekitundu gigenda kunnyamba kinedda mukwano tandika nakakatono koliina kagenda kutuusa wala nyongedde mbagamba fraction yake okuva ku DXP media mwekuumireko ne program yaffe eno gye bayita the business rap olunaku olw'enkya tugenda kujja tugambe gwali mu Dubai 40 dirhams ezo osobola zikozesa kyoba gwali ewaka emitwalo 4 mukwano egyo oyinza gikozesa ki ya mwebale kwekuumirako abatambula naffe tubeebaza ale namwe abajoyiniza obujoyinizi namwe tubaaniriza nyenyizo bakutero eno program eriwo egenda kubazimba mwongere okutufollowinga era temukoma kweno tulinayo ne programs nnyingi endala zonna mubeereko mwekuumireko mukama abankuumire tubeebaza nnyo abatambula naffe tubaagala nnyo